previous card ndi Kampala KCCA ekoze etya mu myaka 5 okuva 2021 okutuuka 2025 ate era ne policy agenda for the year 2025-2026 nesirozani policy agenda tuyinza ogyetaaga kubanga ate ku ntandikwa ya 2026 tugenda kuba tukyusa obukulembeze sigamba nti ogenda kuvaawo oba bonoba oyagadde nze simanyi oba naanajja gwe lwaki gw'omukolera policy agenda ayinza okujja nga ye ebigendererwa birye ng'era bw'owulira oluyimba lwa Paulo Kafeero emyaka gyetolodde bukyanga Paulo afa naye oluyimba lwe lukyalina impact nene nnyo ku kibuga Kampala obuulyawo mwali lukozesezza n'odukozesa gwe ng'owulira buulizi luyimba kano kayimbyeko kano enkyaka emba nteeka mu nkola nabwe kityo Lord Mayor wa Kampala engabo ya Kampala Salongo Elias Lukwago yateredde dda okuterya ebyo nga bwe tunaaba tubimubuuzizza mwami Lukwago ensonga zange weziwulidde ate era kwe twasinzidde kugwe kennyini nga owa alipooti yo gyonkwanze yonna tuyinza obutagiyitamu kubanga obudde buba butono ddala naye twagala tutunuulire ebikoleddwa KCCA emyaka 5 egiyise mu myaka gino 5 egiyise expectation z'Abannayuganda ziri waggulu nnyo ekibuga kigenze kikyuka overtime era abantu mulimu abamu bye batamanyi kati onayinza okuba alina byatamanyi mu kibuga nti byaliwoko oba bye tutasuubira noga nti Kampala yewabeera enzikiza ssaawa 2 ez'ekiro Kampala yali badde ayakaayakana Kampala emmotoka wezitomereganira olwa kati ekyo ndeese kyaki Kampala amakubo ge bazibe okumala oyiseewa ye Kampala gy'osuubira buli kirungi naye waliwo ebifo by'otuukamu nga byo biyakaayakana okusinga Kampala ate era Kampala bannakibuga bakimanyi bannakampala bakimanyi nti kyekibuga ekikyasinze okutoola omusolo simanyi oba ezo zijja wammwe oba zigenda mu URA Kampala olw'okuba kyekibuga ekikulu ekya Uganda buli munnayuganda akimanyi nti gavumenti yali badde efaayo nnyo ku kibuga ekyo kubanga kyekiwa ekifaananyi eri bannayuganda bali batya mu bulamu bwabwe obwa bulijjo abanajje Uganda banasinzira ku kyokujja mu Uganda kituwe ekifaananyi ekisingayo okubeera ekirungi unfortunately it is the opposite naye katusooke tulamuse kubatuwuliriza kansooke gwe muganda wange Henry Mpinga Sempijja era nkubaza okunkyaza wano abatuwuliriza mwenna mwebale mukola kya ttendo naffe tuli eno tukakkalabya emirimu tugezaako okuluba n'embeera era mu busobozi bwaffe tubaako bye tubatuusaako twebaza Omukama olw'ekirabo ky'obulamu bukyatuwadde njagala okusabira abalamazi bonna Henry Mpinga Sempijja n'abatuwuliriza kaseera kakudda eri Omukama mu madiini oba muzikiriza ez'enjawulo kubanga abayisiraamu bali mu kulamaga e Makka bali mu hijja Uganda baweze ddala bangi naye abatafunye era visa babadde bangi mulangira n'abasiibula ewandegera ku masigidi mulangira mbuga ekibuli era ne bolekera olugendo tebikwataganye abatafunye visa babadde bangi omulangira n'abasiibula abasobodde okufuna visa abatafunye babadde bangi naye abatono abafunye ababadde ab'omukisa anti waliwo quota system bayinza okubaleka ne malagaleeta abantu abayitiridde obungi kakati abafa abasobodde okufuna tubasabira batambule bulungi ate ne ibaada gye bagenzeeku empagi ey'okutaano basobola okugiyimirizaawo bulungi kakati ate abalamaga ne yidi yanga ya Friday gyesebo ku Lwokutaano olwa wiiki ejja eyengeka omwezi mukaaga yeyebisolo yeyidi ey'ebisolo yidi aga kakati mbuukinga bwe tuteekubira nduulu ffe tetufunayo batuyita oba obukatuliki bwabakola ki kakati abakatuliki matazide ya lwakusatu amini lwakubiri lwakubiri lwakusatu nga 3 za December 3 za lwakusatu
lwakubiri si lwakubiri kituufu naye abalamazi olwedde batambula bajja era tufolowinga ebigenda mu maaso katubasabire yonna gye bali abavuzi b'ebidduka tubasaba baba begendereza kubanga abantu bano mulimu gwe baliko mulimu gwa Mukama Katonda ate muleme basabala balinnya kudda mu ebiwoobe kubanga emyaka egyo egibaddewo tujja tufuna lipooti abalamazi babakutomeredde mu mabira abalamazi babatomeredde mu makubo gano so engendo ze batambula mpanvu ku bigere so twalinga ekyatika mu mateeka tulina gye bayita eggshell principle yeekoleeta leave your victim as you found them manyi oyinza okuba nga akooye n'agwa ku kkubo ekitegeeza mulinnya etteeka ligamba the eggshell principle liva mu oba eggshell doctrine eva mu mbeera nga oyinza okwasa eggi mpinga n'olyasa noga anti nalyo balikola nga lyaluwewere nekwasa egirinja tiseeko ate mpoza lyaluwewere nze naalibadde omwegendereza ennyo okulaba nga nti bwerityo bwe lyatondebwa bwe you have a duty of care faayo okufaayo lyase only when ogenda kukola eggshell principle tekukkiriza lwaki bageraageranya ku kintu buli omu kye lyalyagalyo ekijjinga bwe liri egirikwate butiribiri Lord Mayor okulamusa kuwedde performance oba ebikoleddwa oba obuwanguzi mu myaka 5 obubonero bwe mwafunye kambwogere mu figa mu muwendo buli 35 n'obutundutundu 5 ku 100 gino emyaka 5 nga ne bwe gwali badde mwaka gumu bwe guti nze muba mukoze bubi obuzibu buvuddewa nayanza mugana wange empinga okugaziyirizaako kwawuliriza ekifaananyi ategeere lwaki twatuuse ku kino buli mwaka Lord Mayor avunaanyizibwa okola gye bayita state of the city address ebeeranga sona state of the nation address eweebwa president naye ngaeyange ya kibuga oba eya Lord Mayor nga kino kyakolebwa abateekateeka etteeka okubaako olwo twekyekinga ng'omubiri we gubeera wawulooga nti lwejjula leka ngende w'omusawo yadde wana Uganda tetubikola nnyo mala kufuna nkenyera n'olyokoga n'owulira ng'omubiri gunafuye n'ogaakangendeko mu ddwaliro naye nga twali badde nga twekebeza lejjula le ekyabulijjo waalirabye ng'omusawo oluvannyuma lw'ebbanga eggere nabwekebeza kati wano obuzibu bwetulina tetukikola naye kati nze naweebwa obuvunaanyizibwa okukola evaluation y'ekibuga kiyimiriddewa kwekuba mu ttooki kidda mabega kigenda mu maaso oba kikonzibye kisitaganeetenze kati ekyo buvunaanyizibwa bwange bagamba once a year nga ngenda mu kanso so olunaku lwajjo yadde special council nga tugenze ku ekyo bulijjo nkikola buli mwaka naye ku mulundi guno kyabadde kyanjawulo nti nga twabadde ku myaka 5 ekisanja kiggwako nga bw'onoofuna lipooti eza taamu report n'otuuka ku taamu eyokusatu oyiisa ogenda mu kibiina ekiddako oba nedda kati awo wetuli era kiyinza n'okuba nti oba level nga P7 S4 oba S6 PLE nga si ya mwaka gumu kati gye emyaka 5 twakola strategic plan eya launchingibwa mu September wa 2020 nga etandika 2021 paka 2025 era nga tugamba nti wetunatuukira wano bingi betujja kuba tutuuseeko era ekibuga kijja kuba ekyegomesa mu nsonga zonna ezikwatagana n'ekibuga kakati nabadde nyina okukola gye bayita 360 degree analysis ey'emyaka 5 gye tutambudde bye twateeketeeka okukola tubituukiriza kati naawe omulimu ogwo si mutono twali badde era tufuna abakugu okuva ebweru naye era ekitongole nga tekirina nsimbi ne tufuna era ne tusala amagezi munda batekinikoni
babaako omulimu gwe bakola nange nenfuna abazira kisa abasazeewo okunyambako ku pro bono muteeka tukiyita pro bono saagala kiyita kuweereere naye kitegeeza pro bono kale muyambako oba oyambyeko muyambako naawe oba olina satisfaction gyofuna nze okuwa pro bono obaako obubonero bwofuna mbaako obubonero nange akoze ekyo bwenfuna so bwetugamba nti kyabwerere tebuba bwenkanya bayiro ekiyambirawo okusinga kubawa license mpya elicense empya toyinza gifuna nga tokozeeyo pro bono ekyo kitegeeze ne CRE continuing legal education kakati netumaliriza omulimu era gwe gwavudde mu results ezo buli kyonna kyomanyi ekiri mu kibuga twakikoze analysis nagisomedde essaawa 4 era abalwadde baga badde beeraliikivu nga n'amalako okusoma ssaawa 4 mu mbeera gye bamanyi gyempiza empitamu naye twagisomye ssaawa 4 nga nyimiridde era nayo nga sinza gimalayo yonna kugisoma peegi ziri 165 naye ng'olina okuginnyonnyola so kyekitabo ekyo kyolaba se results nga bw'ozirabye nti overall 35 n'obutundutundu 5 ombuuzizza kyavudde ekisookawo ffenna tukkiriza nti performance si nnungi omwana bw'agenda ku ssomero ku 10 n'adza 35 kyeba twetaaga okwetunulamu kati abalonzi abaatuweereza okukola okubaddiza 35 wulira nga balyazaamaanyiziddwa naye ate kiba kyabwenkanya n'obabuulira ekituufu kubanga twabadde tusobola okwewa makisi ezisinga awo ate nga kijja kutwalira obuzibu ozidisputing oba oziwakanya kakati naawe kyebasookedde otusiima mu saali kisabye nti batusiime ekibuuzo kikyali mu ddiiro lwaki ebitundu 35 ku buli 10 ensonga ziyinza okuwerako naye esookera ddala yeyo ebyensimbi gwe musaayi ebyensimbi wetulina financial performance mu ripooti eno ekulaga nti twalina okufuna obutabalika trillion bwe butabalika ndowooza emiwendo egyo gyannema okutegeera trillion yinza okukayita akatabalika oba obutabalika olinaga nti akaba kase akase kase si katonoko akasirivu ke katonoko gyemitwalo 10 kakati ampulirize eyo anaatuwabula naye nze waffe buddu gye nakulira nga trillion tugiyita akatabalika nga tulina okutufuna obutabalika 10 kansomere figa yennyini nga tulina okufuna obutabalika 10 emyaka 5 gino kakati obutabalika obwe 10 nga twamaliddeko emyaka 5 batuwaddeko obutabalika 3 obutabalika 10 bwali bwa myaka 5 obutabalika 10 bwali bwa myaka 5 mu myaka 5 ne babawaako 3 okusinziira ku bye twateekateeka okukolako mu myaka egyo 5 kakati nga kikubeerera kizibu mu ssente ezo ezikuweereddwa okubanga oba osobola okutuukiriza byonna buli obutabalika 10 n'obutundutundu 3 10.372 trillion 10.3 trillion naye netufuna 3 trillion ekivaamu 28%. kakati bwobanga oteekeddwa okufuna 100% ebikola n'ofuna 28 ku buli 10 nga zensimbi lwaki tokole n'ofuna 35 nga bwe twakoze in fact research says kusinziira ku kyotaddemu ziraga nti at least twalwanye nnyo
ekyo kyenjagadde okusooka okugamba obutabalika 10 n'ofunako obutabalika 3 ate n'ofuna performance ya 35%. Kale okusinziira ku ssente z'oba ofunye kirabika oba okoze oba ogezezzaako naye awuliriza toyinza kiserebuleetinga kyewaaniramu anti liyo ngenda gikwetengeddeyo ate ku 10 era ojja kwesanga nti 35 ng'afunye obutabalika 3 kumpi obeeranga ku 90% performance senga sente ziri zonna zazze waali badde okituuseeko naye kati awuliriza atajja kwebuuza kijja kityokuba nti mwabalirira obutabalika 10 mu myaka 5 ku nteekateeka yammwe ate ne mufunako 3 kaakati twateekateeka nga tuli wamu ne gavumenti eyawakati era strategic plan eno eyajja ogitongoza yali prime minister yaliwo ebiseera ebyo Ndugu Rwakahana Rugunda. Kati gavumenti eyawakati egamba ekibuga yakyeddiza mu article ey'okutaano eya ssemateeka ne mu tteeka lya KCCA bagamba ekibuga kiri wansi wa gavumenti yake bagamba bakipulaningira eri waggulu era ne ssente zivenga mu ggwanika lya waggulu. Kati ffeno ne batugamba tujja balekerayo obuyinza obutonotono obusolozaayo kw'ensimbi zino zi property rates zino trade license n'endala. Kati ffe twabalirira nga buli mwaka tujja kukozesa 2.1 trillion okusobola okufuna 2.1 yes buli mwaka buli financial year zinga zina kuba 2.1 trillion okusobola okuweza 10 trillion n'oba obugwamu. Naye budget ebadde eno mu bumbi nga 3 4 erinnyeko 5 6 7 bwe watyo. Kati ffe nga batugamba buli mwaka tujja kusolooza nga billion ezina contributing akwezo billion 10-15 buli mwaka. Kati bw'otunulira mu result season twasolooza billion 10-14 ffe ekyaffe kibanga ekyatuukirira yadde of course mukyalimu ebirumira mu property rates ezo zinyigiriza bangi era bw'oba ogamba nti URA esolooza income tax rental tax negicollectinga ku mayumba ate ne property yadde bikyalimu ebirumira era twakola kinene nnyo n'okukikyusaamu ne tugamba nti waliwo abatasobola ne tuleeta gye bayita banded system abamu ne tugamba nti bajja kuba mu kategori eya 1% ku renti yaabwe ku renti gwe basolooza abamu 1% abalala 3% abagagga abo bahamu bannaleero basigaleyo ku 6%. Kakati ekyo ffe ne tuzisolooza era ne muzifuna tetuzifuna kati eza gavumenti ya wakati ne zitalabikako baza mitendera 3 ogwaffe ogwa revenue ogwokubiri ye gavumenti ya wakati ogwokusatu ye external financing abavujjirizi era alipoota eno eraga nti ebitundu 43.3 ku zino 3 billion oyinza okugamba nti 3 trillion zonna za gavumenti yazijje mu ggwanika wano of course kale yeyeewola on our behalf naye ebitundu 43 ku buli 100 ez'obutabalika obusatu zaba vujjirizi za kwewola abaze batuwa n'abatuwola. Kino byolaba enguudo zino ezikolebwa eza Africa Development Bank zino ezajjayika zolaba ezakoze flyover eya Clock Tower n'endala egenda okolebwa ku Kitgum zino zolaba kati eza World Bank eza KIDIP Kampala Institutional and Infrastructure Development Project ezikoze ku myala ogwerubijja okukolakolako zikyabula mu Nakamiro n'emirala egiteekeddwa okolebwa n'enguudo kati ezikolebwa eza KCRRP ezo nazo za Africa Development kati ezo ssente figa zonna tuzirina wano ani ya contributinga ki kati asinzo tuli azamaanyi ye gavumenti eya wakati abavujjirizi b'obuyambi batuwadde ffe naffe zaffe ze baatulagira okusolooza tuzisolozezza naye omutemwa gwa gavumenti gwelina okuteekayo ogwebutazze wonna kati awo nekitunafuya nja kuwa ekyokulabirako bwe kyatuuse ku nguudo twali tuseetinze target ti gavumenti of Uganda ejja kutuwa ssente tuzimbeyo kilomita 6 naye nga kilomita 6 ntono toto y'enguudo zonna ze tulina bwe nsinga eyo item egimaliriza
tulina kilomita 1214 naye we twali mu 2021 nga tukola plan eyo nga kilomita ziriko colors ziri 609 tugamba bannange nedda tulina okukola ekisoboka myaka 5 tubenga at least waliwo enjawulo kwe kutandika okuyiga ensimbi nkugambye Africa Development Bank, World Bank, abajapani jayika, French Development Agency eyo AFD n'abalala ne Government of Uganda yali badde etekayo naye yetekayo kati obumbi 10 ye road fund etekayo obumbi 10 kati obuzibu ne bujja ne zibanga twayongeddeko kilomita myaka 5 kilomita 160 ku kilomita 12,114 ezeetagisaba zonna okubaako kolansi tulinako zaali 609 mu 2021 oba 2020 we twatandikira olugendo luno olw'emyaka 5 we tutuukidde wano twagamba we tunatuukira mu Juni 2025 oba mu Gwomukaaga wano we tuli tujja kuba buli kimu tukituusiza gye twagala kibeere kaakati ne mufunako 10 nezigwamu kaakati tulina toto we twogerera ripoota gye nasomye toto eziriko kolansi 7 naye nga ebina mwana kwezo ziriko ebinnya eyitirivu ebina mwana ebibiri 7 ziri mu fair kati abusigaddewo bw'oyinza okuga nti zennungi nakaweweevu kati ekyo ekibuga kiba mu bulabe ebibuga infrastructure kiba kintu kikulu nnyo enguudo tunulira ekibuga nga Addis Ababa Ethiopia eyina enguudo obugazi walkways tuve mu byokulabirako abaana Kampala abamu omukisa bayinza okuba tebagulina naye ng'ekirungi bo bakikola ki bakyagala era nga kibagwanidde naye kiganye 5 years ago ne leero enjawulo okuba nti ya kilomita 10 mu meka mu 6 nga ze zituukiddwako nze mu ndaba eyange era performance yabadde 15% overall teyabadde 35.5 eno yabadde ebitundu 15 ku 10 bw'aba muyizi oyo agudde era tasaana yadde okugamba nti munnaffe ki wabula sente zaffe oyonoona zaaki yadde gw'otugambye nti ze mulina okuŋŋaanya zijja muzifuna oba kale wabaddewo kenjawulo okusinziira ne kimwali mubaze 115 billion naye yalinga target ne tufuna 14 15 ye yali target 15 oh that is financial year what 2023 2024 2025 okay 14 ye yafunise naye nga ku page 13 tebeli kati awo ne kibeera nti tetuli wala nnyo ne kyetukola ki kyetubadde tulina okufuna kyokka ate ekibadde kirina okutuweebwa naddala okuva mu gavumenti eyeewa obuyinza ku kibuga ne kiba kitono ddala ku ekyo kye badde balina okukola ki okukituwa okay eyo performance ne tukkiriza nti facilitation oba ensimbi okuva mu gavumenti ze zitulemesezza naye waliwo ate ebirala ffe bye tulinako obuvunaanyizibwa direct nga KCCA ate nga ne ssente ezirina obikola ze zino ffe ze tukuŋŋaanya eyo performance era netugiteeke mu 35% ze tusente ze tukuŋŋaanya nebye zirina okukola yonna eri mu 35 kubanga bwe zijja bwe tuzikuŋŋaanya baatugaana okuspendingira ku source okay sookozibwa yalinga zigende mu ggwanika erya wakati bakimanye nti muzifunye zeetabike ne zivudde ekoboko zivudde ekabaale zivudde kwini olwo balabe ze bakuddizaako oba balabe ze bakuddiza sigandi bwozikuŋŋaanya
zigambe zino zigende ku kino nekino ziddeyo mu central pool zishwe era ku state hall tewali ku collection account shwe era olaba ne zino zebanyigiriza aba taxi kati babakuba na miggo URA gutereevu tebakugimba nti waliwo KCCA era yajja nakugamba nti mukozi wa kesi nagamba ne barashidisa kintu temugamba nti mukikirira KCCA mukole byammwe zigenda butereevu kakati kakati ekyo nekireetawo obulabe nti targets tetwazifunye ekisinga okunnuma nti waliwo ne wetwafunye 0 nga kati ngokirireetinga ku nguudo n'ebyentambula otunda ku peegi eyo 13 ku lipooti eyo ojja kulaba tebe eyo average travel time across city roads minute per kilometer nga bujjewa Semba olaba wali red yawo mu tebe eyo ku peegi 13 nga twatagetinga nti tujja kubanga target ogirabe ya 223 n'okutuusa wano tuwe tunatuukira wano nga tumala eddakiika 3 ku luguudo pa kilomita Kampala mu traffic jam ono ng'omalamu eddakiika mmeka 3 manyi kati waliwo abatuuliriza abali ku radio ya Chabasa nga bali mu taxi bali mu motoka ngali mu traffic jam okuva lwe twatandise kanaweza kilomita baga nti target yaffe yali yagamba nti omalamu 3 minutes buli kilomita ogimalamu eddakiika 3 naye kati ye okuva lwe twatandise akyali mu kilomita emu kakati bwebanga bulange wano wetutudde okutuuka ku State Square katugeze waliwo kilometers 4 zikwetagisa eddakiika 12 nayo ojja kutwala eddakiika 3 nga tonnatuuka kyekyo kyolaba nti kiriwo kati tumala eddakiika 4 4.14 minutes dakiika 4 n'obutikitiki nga 2 bw'omala mu kilomita ekyo nno kiziŋŋamya ebyenfuna talimu kintu kikulu nnyo ng'oyogera ku byenfuna oyogera ku bulamu bwo ndabanga nammwe abaabala ekikyamu muyinza okuba nga kyekituufu naye ate okusinziira ku nkola y'emirimu n'omujjuzo kw'ebidduka nakyo kigaana nva kubuuza ano nti oyiseewa era n'otonziramu kuba nkimanyi bumanya nti around bulange hiya amakubo maki gataataganyizibwa okumala ebbanga tekyatandise jjo kyendowooza nti olwokuba tubeera ne maintenance kumpi over time and again obudde buno buba butunu mpozi nga bwekyali badde buba butono butya zine 4 3 eddakiika 3 mu kilomita Kampala ye target entuufu Kampala bwekyali badde ku bantu bameka abo betulowoozaako tulina million batugambye 1.8 nga Kampala naye transient population bali 2.5 aba bayitamu emisa abatambula musawo ez'okukola kakati bw'obanga abo b'olina mu kibuga kiba kitegeeza nti olina okutambula nga olugendo lukalubamu olw'okuba gundi nti emmotoka nyingi bodaboda nyingi n'ab'ebigere bangi naye nga target yali badde eyo ya ddakiika 3 singa amakubo gaali gakoleddwa bulungi n'ebino ebyentambula nga bitereezeddwa kubanga twategeka okukola ku light rail twali tulina okubeeramu ne train ziikayoola emyaka 5 awo twasikowalinze 0 twalina okuba ne rapid bus transit system ng'ekola side by side ne gye bayita paratransit ze taxi ne bodaboda naye nga tulina zikola mu nkola nga zikola wamu ne BRT eya World Bank twafunye 0 kuba nakyo tekyatuukirira nga tamino baasi we zikusuula katugeze egenda e Kabale
ng'ate taxi oba boda zikola ki lwezikujja kikyaganye okkiriza nti kiganye katukkirize ekyo tubadde ku overall performance ate n'ogendako ne mu nguudo katono okujjako ng'okyalina kyojjagala mu nguudo mbadde njagala tuveeyo katuveeyo eyo ndowooza bwe tuba bakuvaayo tutunuulire bannakampala okukola obulungi n'okusobola okufuna max ennungi tuteekeddwa okuba nga tuli balamu ebyobulamu e Kampala biri bitya waliwo olumu sometime back oba mwaka guwedde Oscar yanyumya story very touching story alina anko w'emmotoka yamukubiranga mu Kisenyi awo ate era waliwo n'eddwaliro labeled KCCA saawa zaalinga gye bujjakaawo leeta saawa nga ndowooza 2 ez'ekiro ne balwana awo ne bamugjawo ne bamutwala e Lubaga okutuuka e Lubaga ku yali badde nga Kazoliti nti ako muleese muki mufu and indeed tetusobola muba kumwongerawa gye mulaga ffe tumutwala Mulago olw'okuba waaki wakabenje kati process eyaddako awo mpanvu naye birimu awo okusinga byakubeera nti ku ddwaliro wali ndowooza neeyaliwo asobola omuyamba oba okwogerako naye ng'asikaali so nenjagala tutunuleko mu mbeera y'ebyobulamu naddala ku malwaliro mu kibuga naddala ago agavunaanyizibwako ki KCCA oba oli awo n'obuvunaanyizibwa bwa KCCA ku malwaliro g'obwannannyini neyanzeege nsonyiwe katono nnyo ensonga eyo nkulu ombuuziza nti olina kwoleseeyo ku nguudo kankajjeyo kano nzire ku nsonga eyo neyanzeege bw'ogenda ku peegi 114 sorry kubanga omuntu ajja kubuuza lutwago ye akozeewo ki ku ekyo ojja kulaba office of the Lord Mayor omulimu gwe yakola nga lipooti bwe yavuddeyo ng'eraga mu ntalo zonna Lukwago ne banne ze babadde balwana kuba sizirwana bwomu era saagala kweyinja nga twasevingayo obuwumbi 309 ku ssente z'enguudo bwe baali babaliridde kilomita ng'egenze mu buwumbi 14 ziri mu 10 n'emmeka ne tulwana entalo oba ozijjukira kansonga za mbirigo waliyo obukumbi waliyo biki naye ne bagala contract bajja zibawa banaazibawa kakati ne bankonjera bino banjogerera bino ne bakola ki nennemerako ne baga nti nze ne bona oyogera ebyo bimpita ku mutwe twamaliriza nga World Bank yali esibye enguudo Africa Development Bank yali esibye ssente kuba entalo bwe nalwana ennyo ne bannange Africa Development Bank yali esibye ssente zino mwaka 2023 nga tugumalako kati webakkiriza ogamba tubawadde up to first Feb 2024 ng'ekyo mukimaliriza no yes 2024 netulwana 2024 tugenda okutuuka bakkiriza ne tutuula seera ebyo waliwo engineer buyimbazi ne tutuula ne banne nga deputy ED n'aba Africa Development Bank n'abaki netukkaanya kale waliwo ssente zimuyise twaziyita savings obuwumbi 309 nga tuzzeemu okutaganjula contracts ezo twaddamu ne tuzitaganjula ezagegeka ku nguudo ezo zemulaba ezikolebwa sina budde bumentioninga nguudo zonna kwe kwava okwongerako lot 6 erimu oluguudo lw'ebuwanvu Kiteezi nalwo olugenda okukolebwa olwo luwanvu nnyo kakati luliko kilometers 4 no zisukka mu 4 kakati nze awo amaanyi mbagamba yes n'endala nyingi ezongeddwamu si lwe lumu n'endala nyingi so okulwana tubasevingira obuwumbi 309 ekyo kikulu era nzija mbuuza abagamba nti naye bwe Lukwago oba okoze eki oversight oba obwakalondoozi mulimu munene nnyo kuttisa n'okuttisa basobola n'okutta ng'okola ogwo obwakalondoozi so ekyo njagadde nkijjeyo nti esente ezo zezimu kuziga kola ku nguudo zemulaba ezifuukuulwa kati
zezimu ku ssente ezo zetwalwanirira okutaasa. Kakati ku byenjigi ku byobulamu bye badde oyogera bwogera ku peegi y'ekyenda-mu-etaano eya lipoota yenyamiza ekulaga tulina amasomero amalwaliro health facilities 1,307 ku peegi ey'okutaano amene ey'ekyenda-mu-etaano 1,307 naye nga ebitundu 92 ku buli 100 private for profit ga bwannannyini era nga agasinga ku abo agannannyini gakolanga health center 1 ge bw'oba ogambye agataliimu yadde na pressure machine ekipima pressure 5.2% of the facilities are managed by non-government organizations. Kakati agaffe eri 1.9% gite 2% ge malwaliro 26 gega public health. Kati gano siga KCCA yokka mwe muli ne Kiruddu mwe muli ne Naggulu China Friendship Hospital mwe muli na Agria Kawempe government ge yatwala ne baganga ga National Referral Hospital. Kakati nga KCCA yeri nako 8 tulina malwaliro 8 kakati malwaliro ago 8 nga bojja osanga amalwaliro okwago 8 nga tulina ka 2 gokka gali ku health center 4 level amalwaliro 2 ye Kawaala ne Kisenyi. Tulina eddwaliro eriri ku KCCA wali eriri ku Road Mayors Pala liri ku level ya health center 2 ejo yinzo okusanga waffe Kabungo fact naye Kabungo ezo kwa health center health center 2 ne wali badde osanga Kabungo eri ku Road Mayors Pala eri ku Road Mayors Pala nabagayinga n'ekyuma kino kibatekereza omutima gwo gukyakuba kati ngo accident gwe yakuba adduka bakebere entunnunzi ekyuma tekiriiwo ekinene ennyo omusawo kyayinza okukola kunyigana ngalo ze nga talina pulse oximeter ku KCC eddwaliro litulina oximeter nga tebanye nepima oxygen aliyenda kano kibateeka ku ngalo oba stethoscope kibateeka kuno matune ku mutwe ne bawuliriza ku matuna ateeka wano ku kifuba awulirize n'ekyenene kubate kakati kyenyamiza nti ne ku Road Mayors Pala eddwaliro eririwo ng'ogyeko obutaba ku mutindo gwe liteekeddwa kubaako ate n'ebikozesebwa ebisookerwako tebiriiwo. Kakati amalwaliro mu bufunze nti Kisenyi Health Center 4 Kawaala Health Center 4 ezo zebbiri ze tulina. Kitebi eri ku ddaala lya Health Center 3 Komamboga Health Center 3 Kisugu Health Center 3 Kiswa 3 Steholo 2 ne Bukoto 2 Health Center 2 kakati gega amalwaliro 8 njagala abuliriza afune ekifaananyi kino bino situbyogera lwakuba nti twagala nnyo okubaako gwe tugamba nti ono tukolokota era bambaga nti lwaki buli dakiika mwemulamentinga nfunanyizibwa okuwa ekifaananyi ekituufu kubanga ebyobulamu kintu kikulu nnyo biri privatized 92% KCCA oba government etwalako just 1.9% ku byobulamu ng'ate health care yali badde kumpi ya government abantu bali badde balina ne insurance health care insurance mu Uganda abantu bali badde nga balina bingi nnyo bye twapulaninga naye olwokubanga benagayini finances zajja ntono kati nja kulaga ekintu tulabirako ekisinga okutubeerera ekizibu kati kyekya HIV ripooti gye twafulumizza ng'ebitundu tuli ku 6 buli 100 nga twali tajeti yaffe yali nti tujja kuba we tunaatuukira wano nga tutuuse ku at least obutundu 4.4% nti nga bw'osanga abantu 100 osangako abantu 100 kuliko bana abalina akawuka naye kati
tulina bosanga abantu 106 balina ekyo kya bulabe era bali ku antiretrovirals abaffe tuyina clients emitwalo 18 mu 12 mu malwaliro ga KCCA kati mu malwaliro gano nga abakyala bali emitwalo 12 mu 1223 be basinga obungi abaami emitwalo 5 mu 9 kakati wano waliwo first regiment, second regiment and the third regiment ninga kyoteekeddwa okumanya nti bonna baba ba HIV victims emitwalo 18 kati okuzibu twafunye nti kiki tubadde ffe tukozeewo Kisenyi abantu abasinga tebavana atamini abangi bava ne bweruwa Kampala wa Kisompiji ludde wane bajja mu Kisenyi kati sente zibadde zirabirira zibadde zisinga kati zibadde mu America Trump yazisazeeko yazisazeeko naye that is just 100 days ago anti kati kyo kifaananyi kyenkulaga ekiriwo kati era nga naffe tubaddeera wali tubadde twekwanya wekibeeredde weekityo nga Trump ali mu myezi bwezi no tubadde nkulaga nti gino 18 mu 12 bo tubadde tubalabirira okay bali catered for babadde bali catered for mu Kisenyi n'amalwaliro ag'enjawulo kati obulabe bwe twolekedde nti KCCA katumalawo stock ya ARVs tubadde nazo situli sure tugenda kufuna endala ate government teyatuwadde sente zakuzibikira kituli kino kyo kinkakatako okunyonyola abantu kubanga ekintu ky'obulamu kikulu nnyo kuba government egenda kukola census y'abantu abo ebateekereteekere benawulidde jjo naye ebyobulamu tebirinda of course ARV bwe baya buli lunaku so ewiiki nga omuntu tagifunye kizibu kati nga nsembayo ku ekyo bingi ebirimu naye amawulire ag'essanyu agaliwo nti myaka 5 twafunye abazaalidde malwaliro gaffe aga KCC emitwalo 36 abaana emitwalo 36 mu 14 mu 4 myaka 5 okay kati bo bayambiddwa bulungi oba nabo basikali be babazaalisa mulimu n'aga gavumenti naye nga agaffe nga kese baliko 10 emitwalo 10 mu 13 kati ebyo ebisigadde oba bayambibwa munange kasita bazadde byetunalaba naye era nga tetunava ku byabulamu abo abakozi bo bayimiridde batya of course olina ekifaananyi kyosiize tyolaba akapima pressure tekaliiyo y'omusawo asookerwako oba omukugu waali kakati health center 4 zo zirina abasawo era statistics bwe ziri wano ez'abasawo baffe aba bali mu health center badokita abali ku level ya dokita mu health center 4 kati eno wansi gyosanga obuzibu nti ojja ku health center 2 ezitaali badde mu kibuga eyo tewaliyo dokita ku health center 2 ekyo kyabulabe kakati neyadde abasawo baffe we bali lipooti wano eraganga ebikozesebwa bitono ddala nga bw'okiwulira olwakadde biyinza okunzibuwalira okuyita mu kino okusookera ddala ku musaala gwabwe protective gear n'ebigenderako byonna birina statistics zaabyo wano byetwaziwadde ebiyinza okubanga bingi olwakadde akatono nzikiriza njogereko ku byobulamu amini ku byenjigiriza sole bw'ogenda ku education yeno KCCA biri ku peegi 7 KCCA eyina amasomero no si KCCA ndayo Kampala yonna erimu amasomero 2220 mulimu ogenda ku peegi 7 1220
mu 2020 mulimu naye agali licensed gali 1,447 1,447 kakati amasomero gano ku mitendera ki gyonna oba okay pre-primary, primary, secondary, business, technical, vocational levels onnezo. Okay. Naye nga kuliko agalina license 1,447 kati abo ffe getulinako obuvunaanyizibwa sitaddeko universities bati tuzirinako obuvunaanyizibwa 1,447 gegalina license ku 2,220 kitegeeza nti tulina abaana baffe bayitirivu abali mu masomero ago agatalina license abali awo nga future yaabwe tetegerekeka. Ekirala dindako tugamanyi kuba tumanyi ge tulina tumanyi agalina license kitegeeza tumanyi n'agatalina. Lwaki agatalina license tegalina? Lwaki agatalina license tegalina? Tetwerimba nti KCCA erina obusobozi obumonitoringa amasomero gonna mu kibuga Kampala. Ekyo tekiriyo. Ate twagamanya ekyokubiri no tugamanya kubanga mu data gyegali era ne tumanya agalina n'agatalina. Kati ekitulemesa kulondoola lwaki ono talina era obusobozi bwe tebumuweesa. Auditor General ekyakikweringa nnyo n'agamba KCCA lwaki tegalaga amasomero agatalina license agatalina. Njagala okutegeeza nze omu kubaavaayo ate ekyo n'enkiwakanya ekyokugaggala. Bonna bagamba bwe tugaggala ono omwana ye ali innocent tumugambe nti olagawa. Naye kino semusota guli mu ntamu. Njagala okutegeeza era kizibu kinene. Semusota gundi mu ntamu nti bw'oba ogaggala obuuza nti omwana alimu alagawa. Naye ate bw'abanga asomera mu ssomero eritalina license bw'amalako P7 era alagawa. Olwo toligadde. 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 Kati kyenkugambye yesamusota guli mu ntamu. Naye essomero okubanga lyetaaga license yagatalina license gali 770 mwana. 700 agatalina ago 770 mwana tekyetaaga gaggala okufuna license wabula kussa kunninga gwe kikwatako eri point yezikyowannyo nti monitoring KCCA okubateekako akazito. Exactly. Ekyo kyemutasobola. Ekyo kizibu. Kiki ekizibu ekikifuula ekizibu? Manpower egenda okukola ekyo kugenda ku masomero ago 770 mu Directorate of Education kuba balina kuba mu Directorate of Education abagenda okukola ekyo tebaliyo. Mwami Lukwago muleesa abakompozi tugambe nti kiyinza okwetaaga obukugu obw'enjawulo naye omulala ajja kugamba naafuna akadde okwogera ku bakozi be tulina. Omulala ajja kugamba musobodde okukwata abalinnya muddo musobodde okukwata abagenda basuula obucupa n'ebiveeraveera. Anti kati abo enforcement ne bano abatali mu mateeka be twagambye balina okuva wa baararayo bakola ebyo bammwe aba enforcement baffe naye era abamu bakola ebitali mu mateeka birinako lipooti. Nsobola okufuna bali 10 aba enforcement n'embuloomu 4,000 era wejja kutuuka wewe naafuna akadde naye bikwekwete aba enforcement bw'obaweereza nti bagende baggala amasomero omanye ekintu esasagge eyinza okubeera ku ssomero. Okay, si be beetaaga era okugendayo kubanga ate era ne proprietor w'essomero aba nannyini kutandika ssomero naye ajja kutegeera nnyo olulimi olw'ekkalaamu neki n'olupapula. Ono omwana tumuleke yasome naye kimanye nti weetaaga ki license. Omwaka ne gugwako ne tukwata ogwokubiri katugenda mu kisanja kya myaka kuwolereza nnyo
nze ogwange nga political head oba ogukoze okay era nenkuwa ne bwino nabeteekeddwa okukola ekyo kubanga tuteekeddwa ogala lisinsinga gonna kati ekisigadde kwe kukola ekyetaagisa kubaga nti gana amasomero olusanvu ensanvu mu nnya oba mwana mwetaaga license wakiri muwe provision naye gaa nti tewali yateyali nedda kakati mu UPE wetwali mu 2021 era ku peji ensanvu mu nsanvu wetwatandikira emyaka gino etaano nga enrollment ya mitwalo 607 nga bwe baana abenrollinga wetutuukidde wano nga giri emitwalo 7,298 naye ekyo kyakugamba nti kirungi nti abaana baffe bangi abadde tebasoma bayingidde mu system naye obuzibu bwe buli ye statement eyo gyolaba nti transitioning okuva mu primary okudda mu secondary abayitawo bali ebitundu 39 n'obutundutundu 9 okugenda mu secondary 39% ne bwogiwa 40 ebitundu 6 bakomaawo mu primary mu kibuga Kampala ku mitwalo 7,200 ebitundu 4 byebigenda kaaga ebisigala kyonna kyabulabe nti olugendo olwa primary n'okoma bukomi mu P7 mu butuufu obanga nsoga nti obugumiziddwako osobola okuwandiika erinnya lyo oba osobola okuwandiika erinnya lyo kakati kyabulabe nnyo ekyo performance eya curriculum delivery empya naye nga yazibuwadde bw'otunuulira ba learners abaavudde nga bangi naye era bwe kutwala ku peji ey'ensanvu-mu-omunaana ng'obuzibu bwe twafunye peji ey'ensanvu-mu-omunaana ojja kulaba the plight of UPE learners has further been exacerbated by paltry capitation grants emiga 9,300 per learner annually. Buli mwana sente zibadde bateekako mulabirira ezajjawo school fees gye bayita capitation grant nga ziri 9 mu 3 omwaka. Buli mwana government emuteekako singi 9 mu 3 omwaka. Byo biringa bya bulamu ebisinga obungi biri mu mikono gya private by'abananyini amasomero 79 naye amalala ago gonna golabye okuva ku 2022 KCCA yerinako 79 gerinako obuvunanyizibwa gali amalala gonna gabwananyini ate nga ssemateeka alaga nti education is a right obuvunanyizibwa bwa gavumenti wamu n'omuzadde okulaba nti omwana asoma naye gavumenti yesinga okuvunanyizibwa okusookerwako kuba providing amasomero omuzadde tagenda kuzimba ssomero lya mwana we. So kitegeeza nti gavumenti yalibadde esinza amasomero amangi yalibadde esinga amasomero ate era nebanga esinga okufaayo sinda budde bunyonyola bye tukozeeko katono mu area eyo kubanga oli ajagala gy'oyogera biri negative yes mumanye we tuyimiridde mu bukyamu kuba naye bikoleddwako bitono nti nga nakibwaggulwa amasomero waliwo gundi ekizimbiddwawo classroom block yadde tegannaggwa eyakasubi family aba roofings batuwadde ettaka sente batugambye tugenda gizimba then mpererwe naye ezimbibwa kati bwebiti ebitonotono nga tewaliwo nti amasomero gazimbiddwa ne gazibwawo amapya nti gagano gazimbiddwa twateeka plan ey'okukola essomero gye bayita education plan mu 2021 nebanga erikkiriya bulungi nti amasomero omwana classroom ratio ejja kuba ya mwana omusomesa omu ku baana 5 mu 3 naye ebimu waliwo okuba nga tubibala bwe tutyo nga tebisoboka. Some areas could have more people abantu bangi abakulu ekitegeeza n'abaana bakola ki
beeyongera kati tumutambuze lugendo olw'okuba eno mwagala abaana 5 mu 3 naye ati obuzibu bw'oba olina nti bano b'okurawudinze mu kibiina nabo oba ofunye omutindo gwa kibogo nabo tebajja kufunamu kakati ne mubeera mu bisenga vuddemu ngazzeemu nga muli awo kakati kiri kyenkugambye nti sente entono eziteekebwayo capitation grant kati gavumenti yatugambye nti mwaka gw'ebyensimbi okuddako at least zigenda kubeera 2,000 ng'ez'abeewalala okuva kukenda mu bisatu tudde ku 2,000 kati awo nno kyabulabe naye nga era we tuyituukidde wano nga documentinze obuzibu obuli ku ttaka ly'amasomero ebisinze okusanga obuzibu mu ttaka obuzibu bw'ettaka bwe tubusanze erisinga masomero n'amalwaliro era njagala okubikira awulira ebyo bwe tutakola kyonna kisoboka bwe tutalwana bwezizingirire amasomero gagenda kusaanawo ettaka ligenda kusinziira ku lipooti eno n'obutale ngaabo ebize ebiwulikika mu mawulire nti waliwo ettaka gavumenti lyeyagala okweddiza sirowooza nti no lina abalyabwannannyini nga lina wali 15 gituwe ttaka ki eryogerwako ekisooka twayisa landi police mu myaka gino gye njogerako 5 nga tulambika bulungi tuwateekeddwa okubeerawo assets register register eno ng'eraga bulungi property era gye tubaddeko nga twapudetinga kuba luli obuzibu tubadde tulina mpinga ng'ettaka lya Kampala erya KCC public land n'ery'abantu nga kizibu okulyawula era ng'obuuza liriwo eryaffe netugamba bannange tutandike register era gwe mulimu gwe tubadde tuteekateeka era ng'essaawa yonna tugenda kubanjulira nalowoozezo odditeeka wano mu lipooti naye nga terijja kuvaayo lyonna nga bano abakompiringa bakoze kasoobo amasomero tulina ettaka lyenkana ki amalwaliro ttaka lyenkana ki obutale lyenkana ki wamu n'eriryawo ery'olukale lyokyayinza okugamba nti KCCA lirina kuliko property yaalyo kati nga road mayors residence ku mabuwa inezasezo kati n'ettaka eryo lyadi ebugindi kwegamba ettaka eryo lyonna tugambe bannayuganda nti mulina ettaka obungi bwalyo bweriti then nga mulyo tulinamu nerina okuddizibwa obwakabaka bwa Buganda nga bwolaba eriri katala akewandegeya nga bwolaba eriri katala akennateete kuliko eryerikayanirwako waliwo famire ya Makulowa wamu n'eya Ali Nsimbe ayava mu Kikuuno Magato kakati eyo eka namba nga kwaliko liizi ya Bwakabaka eggwako 263 ya myaka 99 naye nga KCCA balina we baali kyanga mukaawo ne bagamba nti ferizi tetukyagyetaaga naye nga ate yawambibwa gavumenti y'Obote neereetebwa mu Kampala mu KCCA kakati nga mulimu nga Kisingiri mulimu ne properties endala nnyingi eza Buganda kati tubadde tetunnabibaliriza tukompiringa ate twagenza okuwulira mu parliament nti baleese motion ya kutunda ttaka era nabadde njogera ne Sewungu awo nga nyinyonnyola atadde olutalo lw'amaanyi mwebaza naye nga anyinyonnyola ekigenda mu maaso wali nti komiti ekuliyomberwa Kimosho eya infrastructure yaleese reporting esayiningiddwako bamemba ba parliament 6 naye nga babasabye n'okugisoma okulaba kopi kuba nagambye Sewungu mpaako kopi nange ndabe ttaka kiri eboogerako nabo bennyini ba MP babamye copies ne alipota bagisayininga ate no plenary egenda mu maaso ne bagize bati bagamba balange mulindeko wapi kati fene waffe tebabireese mu ekizo kitiivu tebigenze mu kanso tebalina we bayise wonna n'ebigenze eri kati kyempuliddemu ate kwe kugamba okuteekawo embeera eyagala otulowoozesa nti abakikoze ekyo kyonna twagala kuddiza Buganda ttaka lyayo sirowooza nti ekintu ekyo kituufu njagala okukakasa kusima bulire ge tufuna abantu abagajjayo mu parliament eyo ettaka ploti ziri 5 nitwagala kumanya ttaka kyeryo nze nali mu parliament we batunda ettaka lya Shimon ne tulwana nga bagala bagenda ddiwa omusigansimbi lyamalirizibwa kuliko kizimbe kya Moro nga bw'okiraba ekyo n'ettaka eddala lyonna ery'amasomero
Kitante eyo yalina acres 25 kati genda olabe ezisigaddewo n'amasomero gonna amalala Buganda Road Nakivubo settlement eri enkya neggulwadde baagala kujja kulijjawo gonna kakati olwo lutalo tukyagenda nalwo mu maaso olaba nga property etasibwa naye kati n'endala bwe butale era butale twalipooti nze bingi ebiri muno akadde kaweddeyo nekinjagala okubategeeza Nakasero mutudde eyo naye byendaba ebigenda mu maaso tulina kulwana kubanga essaawa yonna babika nti awo balina gwe bawadde wagenda okubawo okuzimbawo akatale k'Enakasero kali mu lugendo tukyalwanagana nabeeno baga nti abasuubuzi bakabajjeeko naye tebabaliyirira na ssente zaabwe ze basonda ewakisekolaba bakopatwalako akatale Kasolo ikiamani byali atandise paati embagizimbye bagaba bagenda kuzimba ku ndala ne paati emule bajjukubako ekibaati abantu tebabaliyirira Wakiseka n'okuba ekibaati ekibaati kye bakuba Wakiseka bajja kukikuba ku Nakasero bajja kukikuba ku Owino Usafi kale yeyo tugenda jjukulaakulanya kuba yemu ku byatwala yininza mu ttaka mu ssente zino za Greater Kampala Usafi gaba wamu n'akeeka mutya naye mu ttaka eryo libaagala okutwala okunyaga mulimu y'amasomero n'obutale temulinaako malwaliro n'amalwaliro twagala kwetegereza tulabe kubanga ekitebi eddwaliro ly'ekitebi tuzze tufune enkaayana ettaka likyaliwo ddeneko ery'ekitebi infact ndowooza kitebi ekyesinze kati akatale k'ekiswa nako nga tuzze tuguluba nako ng'ettaka baagala ditwala ne paati ey'akatale k'Enakawa era kyakwasisa ne Mudaasi chairman ne bamusiba era kyekimu ku byaleetisa etteeka eriga nti bachairperson b'obutale babajjewo tebajja kubeera n'abakulembeze era nti ba market master be bajjanga okubeerayo kati wetwogerera kitintale tebatuwadde ssente zimaliriza katale ninva kwogera ne Luyombya Godfrey speaker w'Enakawa ali ku mbirigo kati alwana era ngambi jangu ntaaso nyambeko wano ali ku katale kano akawa bakyala kitintale babatwala Kirinnya Mutika mu dakiika emu alipoota erimu peegi 27 ndabako ba RCC bano bayingirira wa mu mirimu gya KCC RCC bangi bali tulina RCC ba assistant deputy batano n'abalala 18 ba assistant so toto ba RCC 24 mu kibuga Kampala already olina minister babiri obirote ne ba RCC bwe batyo kakati ne staff fabalonde tuli binansa mvumukaga ngabini nkaga mu musanvu binankaga mu musanvu ba staff ngo bali 18 n'abagwambwe batyo olunga togaseeka aba community sako n'aba 7 hero abali 10 n'obugwamu awo kakati staff force kanene nnyo bakosezaawa no banabeera babeere obbo ne bawera 15 kuba bo engude ezokwera ne districting emyala bingi ne kati barasisi abalondoola bike bibi balondoola bembuuliza nti bakosezaawa batukoseza wangi nnyo nja kuddawo nawe naye oyinza okunsikiriza nsomero kano kamukokka ng'era bw'osiibula nga bwensiibula kantu kano kakulu nnyo statistics balaze nti ebisolo twalaze nti ebisolo mu myaka 5 ffe byetwakebera nga bagenda kusalibwa byali miliyoni 1.3 naye ng'ebyasinga obungi zaali mbizzi emitwalo 15 mu 67 embuzi emitwalo 49 ente mitwalo 66 n'ekitundu ne camels 925 naye kyebuzibwa embizi bannakampala baziri emitwalo 15 mu 66 zezasinze embwa ezattiddwa embwa zaki mu KCCA mu kibuga nti embwa ez'okutta 2587 stray dogs ezo zo KCCA ezita KCCA olw'ensonga y'ebyobulamu ey'ensonga y'ebyobulamu emiti egyasimbiddwa emitwalo 676 naye nga tuteekateeka n'okusimba ekibira kya Lord Mayor naye mwalidde embizi